abeno gye muli ekansubire nti muli bulungi mugye baliko gye mutuusaako engalo mwenna abooluganda buli omu gyasinzira okuwuliriza akatambi kano kansubire nti muli bulungi olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 mugye baleko banyabale bassebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava wepo n'abazaana ba kabaka mwenna kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza nti olwalinaku lujja kuba lwakuna ku ssaawa zijja kuba 2 zennyini ez'akawungezi ka leero nja kuba nontumbudde ku mutimbagano guno ogw'okubwenyiwa ekitabo embeeko amawulire gembawa saagala saategedde saawulidde nti ate gundi saategedde essaawa ezange nkwata obudde ntegeeza abantu ng'obudde bukyali omuntu neyeteeka gy'aba asinzidde okuwuliriza ate kubanga information eno agiwulira bulungi nnyo so nno nga bulijjo era nga bwenzize saagala bariisaayo nnyo enkola yange mugimanyi saagala balira mpinga obudde bwalya mpinga era muganda wange Henry Mpinga Sempijja nkulamusiza nnyo ku CBS FM Radio Buganda nkulamusizaako director Henry Sempijja nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi Henry Sempijja Mpinga nkulamusizaako alright saagala bariisa njala nga bulijjo kutandika kubuuza ku bannayuganda bwenna gye musinzira okuwuliriza era ntandise bwe nti bannayuganda mwena bwangalya mu ggwanga ly'Amerika mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi mujye balako gye mutuusaako engalo buli ssaza lyonna ly'osinziddemu okubeera ng'owuliriza nkulamusizaako gye balako gy'otuusaako engalo bwepuna okusaasira kwe kugende eri bannayuganda abaviiriddwako abantu baabwe mu ggwanga ery'Amerika mu ngeri etanategerekeka y'enjiga munange ekitalo nnyo ddala omukama abawummuza emirembe era namwe abagumye munange lyekkubo ffenna enjawulo ya ssaawa so kitalo nnyo abafiiriddwako abantu baabwe mu ngeri etanategerekeka bwe nva onengera mu ggwanga erya Canada mbulamusizaako banyabale bassebo buli omu gyasinzira okuwuliriza mu kibuga kyonna oba mu ssaza lyonna erya Canada mugye balako gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi ntumbudde nga bwe nabasuubiza ku saabiri zennyini nja kuba ntumbudde so nno mwonna mu Canada mbalamusizaako nammwe era kitalo nnyo okufiirwako omukyalo yafiiridde ku kisaawe nga yakava e Kampala kitalo nnyo kitalo nnyo ddala mukama akingirize famire ye abooluganda bakona b'emikwano n'emikwano gyonna gye badde gye mumanyi nti kitalo nnyo okufiirwako omukyala omuto yenkanidde awo ate nga abadde alina obuvunaanyizibwa amaanyi nnyo mu kukulaakulanya famire n'okukulaakulanya eggwanga so muna ekitalo nnyo mukama yagaba era yajjawo so no kitalo nnyo abantu mu Canada bwe nvaawo ne ŋŋenda mu ggwanga lya Bungereza mbalamusizaako banyabale bassebo mwenna buli mujja kusinzira okulabira vidiyo eno Mungereza abalangira n'abambejja basaava ne bannaava n'abazaana ba kabaka mwenna mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi olw'ennaku z'omwezi ziri 10 mwezi ogwokusatu omwaka 2022 nga bwe nabasuubiza nti ngenda kujja ntumbudde era bwe nvaawo nengenda mu ggwanga erya Australia mwenna bannayuganda abawangalya mu Australia mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi kansubire nti buli nsonga etambula bulungi bwe nvaawo nenzirukako ku ssemazinga wa Bulaaya mbalamusizaako mwenna bannayuganda mwenna abawangalya ku ssemazinga wa Bulaaya kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi ensonga nzikwasaganya kubanga zinagamba fiira ku mulimu ninga balubu olugiteekamu evaamu ng'ekoze eki ng'oteekamu mpya so no mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi era gye nsinzidde okuba nti mbaweereza mwenna bali ku lukalu lwa Bulaaya mbalamusizaako yakatuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde nkyabalamusaako bulamusa sinatuuka kubukulira information naye nga okimanyi bulungi atuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde bwe nva ku lukalu lwa Bulaaya nengenda ku lukalu lwa Asia bannayuganda mwenna abawangalya ku lukalu lwa Asia mwenna mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi mujye balako gye mutuusaako engalo kansubire nti buli omu ali bulungi bwe nvaawo nengenda ku lukalu lwa Middle East mwenna bannayuganda mwenna abawangalira Saudi Arabia abawangalira Qatar Yemen Oman Dubai n'amawanga mwenna mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi mujye bale gye mutuusaako engalo nange wendi nkakkalabya mwe bali kweberera mwe bali kwagala nsi yammwe ate ekisinga obukulu mwe bali kufuna mirimu gisobosa kuba nti mufuna ssente zirabira famire zammwe nammwe mbalamusizaako mujye balako gye mutuusaako bwe nvaawo nengenda ku lukalu lwa Africa mbalamusizaako nnyo banyabali basse mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na buli sekinoomu yonna ali ku lukalu lwa Africa mbalamusizaako bwe ntyo ne mbagamba nti mwe bali kukola mwe bali kwagala nsi yammwe bwe nkimbakimba n'ensembera okumpi ne namusa ku bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya Rwanda Burundi Kenya Tanzania South Sudan abali mu Congo Brazzaville mwenna mbalamusizaako kansubire nti buli bulungi bwe nvaawo ne nenserengeta nenzija okwabo nyini wenyini wakati mu Kampala Uganda mbalamusizaako abooluganda bakona b'emikwano abalangira n'abambejja basaava ne bannaava n'abantu ba kabaka mwenna mbalamusizaako buli gyasinzira okuwuliriza mu ggwanga Uganda mujye balako gye mutuusaako engalo kansubire nti buli bulungi mwe bali kugula data mwe bali kula videos mwe bali kutambuza information mwe bali kwebereramu so nno nga bwe maze okubabuuzaako saagala balwisa okuggyako okutwala okusaasira kwange eri bannayuganda be tuwangala mu nsi eya Butuluki
njalo bategeeza nti tufiiriddwa ko muganda ffe mu kibuga Istanbul muno abadde abeera mu kitundu kye bayita Esentepe mu kabuga ke bayita oba mu kitundu kye bayita Sultangazi. So bonna bannayuganda buli mu osinzira okuwuliriza naddala mwena bali mu Istanbul tufiiriddwa ko muganda ffe atuvuddeko olunaku lwaleero era buli asobola okugenda okuba nti nga bwe enkola yaffe bannayuganda wetukuŋŋaanira musobola okugendako Esentepe Sultangazi munnayuganda munaffe mu Kaluna amujjuludde yafunyemu bukosefu Kaluna amujjulula so mugende musobola okuba nga mukingiriza famire eyo n'okuba nti enkola mukimanyi ey'omwoyo ogutafa tusobole okuba nti muganda affe oyo tumukuyingiriza tusobole omuzisa okwabwe ku butaka asobole okuwummuzibwa bulungi nnyo kitalo nnyo ddala bannayuganda mwenna abawangala mu ggwanga lya Buturuki okusinziira ddala abawangala mu kibuga Istanbul mu kibuga mu katundu ba mu kabuga ke bayita Sultangazi naddala mu ab'essente mupalamusizaako n'abejjebeje mwenna kitalo nnyo mugende musobole okukuyingiriza bannaffe abo basobole okuba nga bava mu njege muganda affe atufuddeko kitalo nnyo muganda affe mukama akuwummuza emirembe kuba ffenna twajja kunoonya akawogo naye bwekanda bwati bw'osazeewo akujjule naye katukusabire buli kimu kitambule bulungi osobole okudda waka so nno era namwe bannayuganda mwenna mwangala mu ggwanga lya Buturuki bulamusizaako buli kibuga kyonna wosinzira okuwuliriza sijja nno okubalwisaawo njala tandika n'ekigulalo gye kyaliro mu bufunze ndyoke ngende ku program nga bwe nagireese olwaleero program ya leero ya muliro saagala muntu atategedde asaawulidde njagala mutegeeza abantu nti omukulu atumbudde njala tandika n'ekigulalo gye kyaleero bulungi nnyo ekigulalo gye kyaleero kino njagala kigendera nga bulijjo eri mwenna bannankuba kyeyo tekigenda kwawula muwala tekigenda kwawula mulesi tekigenda kwawula mukyala tekigenda kwawula musajja njagala message eno ebere clear naddala mmwe abatambuddeko njagala muggula amaaso bulungi nnyo mutegeere engeri gye tuyinza okweyambisaamu ensimbi zaffe mu butono buliwo tukozesa ebintu ebinene ngera kiddigana nti ntandise ekigulalo gye kyaliro ninjagala kibabeeremu ate buli omu akifunemu kubanga nze ekigulalo gye kino nkikola nga mpa abantu information ne bafunamu ebyokufunamu bingi nnyo yensonga lwaki nti nze programu yange yanjawulo nkuwa ekyokuyiga n'okitegeera n'okitwala n'okifunamu ekigulalo gye kyaliro kikino kigenda kusinziira ku mboozi eno eri etya ekigulalo gye kyali tujja kugamba nti teri wala nga wo oba teri wala nga wammwe mufuna bulungi teri wala nga wo oba teri wala nga wo ate tugamba nti oba tulina engombe egamba nti tulina engombe egamba nti akezimbira tekaba kato bulijjo mwenna bali ku kyemba kubiriza nnyo okuva mala musooke mufune kye tuyita address kintu kikulu nnyo kyovala mpoge nti akezimbira tekaba kato ate teri wala nga wammwe kino kitegeeza ki nti omuntu yenna kuba okutta ensimbi jjukira omukisa gujja lumu tegudda buli muntu mu nsi mulali yafunyeko omukisa gw'ensimbi kagube mutwalo kagube 50 kagube bukadde naye enkozesa yaazo yennyini yekuleetera okuba nti zigenda kuyita mu ngalo so si bisiraani ebisiraani lumu tubyesibako ngenda ffe abantu bennyini enkwasa y'essente zino n'entereka n'ensasanya yaazo nakyo kizibu gye tuli abamu tufuna ssente tusavuwala nnyo ne tuzikozesa ne ziggwa ogenda okujjuukiriza okusente zikolamu ebyamagezi ng'obudde bugenze kati ntandise bwenti n'ekigwalo gye kyaliyo gwe mwana muwala aliyo ne mwana mulenzi ali eyo njagala kutegeeza ekigambo kino nti tewali wala nga wo ate akezimbira tekaba kato yensonga lwaki tugamba nti omuntu obeera n'emirembe ng'olina ewuwo weggulira weeyingiza teryakubuuza amekazi ofuluma tosasula rent okukola ki naye tulina ekizibu kye tulina mu Uganda njagala sooka kibalaga nkibajje mu kigwalo gye kyali mu kitegere bulungi tuke tugende ku program entuufu yatuleese ntandise bweti gwe munnayuganda ali eyo eyakeezimba njala kuwa amagezi gaabwe nga tosasulidde ffenna basinga obungi tukulidde mu kibuga nze banzaala mu kibuga kilomita emu okuva mu paaka enkaddobe empya okutuuka banzaala bwe nakulya naye ekibuga nkibaddemu nkitegere nti kiri kalungi kakibeeramu obulungi bwonna obusinga bubeera mu kyalo so tebubeera mu kibuga kati njagala kuwa amagezi gaabwa mwana muwala ne mwana mulenzi aliko kyeyo togenda n'onoonya ssente n'otandika okufuna ekirowoozo ekigula poloti mu Kampala Wakiso Ntebe tokwata ssente ezo zonna z'okoleredde obukadde 10 obukadde 2 obukadde 3 ogule poloti e Kampala oba Wakiso Ntebe nedda nkusaba n'obuwombefu please don't do it ekisooka poloti gy'ogula ogenda kuzimbamu ennyumba z'abapangisa oba ogenda kuzimbamu amakaago which is good but in the other side of the coin si kituufu kitya ogenda kugula poloti 15 ozimbemu ennyumba ozimbeko ne toy poloti eggwewo kitegeeza nti ne value yaayo ejja kuba
reselling value ng'otaddewo ennyumba obanga obudde bugenze ejja kuba teyenkanankana kino kye ngenda okugamba kyekirwa njagala tubeere bakulu ate tutandika okuyiga eky'obugagga ekisinga obukulu mu nsi yonna libayita ettaka eggwanga erya Isirayiri liri mu kulwanira ttaka okwegaziya ekiwalanya abaganda okubula obbasa okubajja mu Buganda ttaka njagala okwata miliyoni 10 njagala okwata miliyoni 3 otambule ogende mu kyalo ewammwe oba ogenze Mbale oba ogenze Bunyolo oba ogenze Mbala kwata miliyoni 10 ojja zifunamu wakati wa acres 2 ku 3 nkiddamu kwata miliyoni 10 kwata miliyoni 3 kwata miliyoni 10 miliyoni 3 oziteeke mu kyalo ogule acres zo 3 oba 5 ekikukwisa acres zino lwa migaso gino wammanga ekisooka Uganda nsi nfunda nnyo okusinziira ku nsi ze tubaddemu nkiddamu Uganda nsi nfunda nnyo nti okugivuga okuva mu Kampala wakati okutuuka ku border endala kikutagisa essaawa 3 ekitonanye essaawa 4 so nga ate ensi ze tulimu waliwo otuuka mu kibuga n'okifugira essaawa 8 kitegeeza ki nti olw'okuba nti eggwanga limu abatufuga bakyamu tetulina akulaakulana y'amuggumbi ensonga tukyayina emabega naye ng'ate Uganda buli wamu tusobola okukolerawo bizinensi n'okuba nga twegaziya bw'okwata ssente zino miliyoni 10 n'ozigulamu acres 3 oba n'okwata miliyoni 4 n'ozigulamu acres 2 mu kyalo ewammwe kitegeeza ojja kuzimbako olimireko olundireko ate nge wantu wagazi so nga ate bw'oguzewo kadde 2 mu Kampala kitegeeza ojja sigala ng'ogula emmere tolina woogenda kulundira kaabuyonjo ejjudde tolina woogenda gisema okitegeera ate nga jjukira togenda sigala ng'osabiriza ekintu ekikulu mu nsi yonna kibayita emmere oba food security bw'oba tolina food security kibagira wati olina kyokola mu nsi kati ngenda basaba tokwata miliyoni 10 miliyoni 2 nti ogenda ogule futi 15 bw'okuba ng'oyagala kuzimba ennyumba nedda genda ogule ettaka mu kyalo Uganda ekikula kyaffe ng'eggwanga Uganda tuli mu bizinensi ey'okulunda n'okulima mwe tujja ensi bajjajjaffe mu bwagaggawalya so si mizigo so si mu kusuubula biki eby'obugagga bya Uganda ebituufu kulima na kulunda jjukira nti wono tosobola kulunda bu futi 15 so nga ate ziri sente zibakutte miliyoni 3 miliyoni 2 n'ogula futi 15 mu kyalo zisobola okugulirawo acres 4 acres 3 n'oba nga gye bujjawo katono osobola okuinvestinga sente nabwe ziba ntono zitya oziba ng'ozijjamu ekintu ekyamaanyi ekisinga futi 15 gye waguze ngenda basaba n'obuvunaanyizibwa baana mu abo bawala nabo n'obulowezi pulizi temugula puloti ku 15 gende wamu ogule acres 2-3 teekako investment zo jjukira embeera gyegenda ekula na buli kimu kikyuka nkiddamu embeera gyegenda ekula buli kimu kikyuka ffe tukulidde mu kibuga tetulina kye tukunguddemu ekisooka ekibuga n'embeera yakyo ey'obulamu nayo si ntuufu so nga ate mu kyalo osobola okuwangaalayo nga tofunye ebirwadde wadde na buli kimu kiki ekikusuza mu myala nga wagula fuuti 5 kwa 3 kiki ekikusuza ng'endulu zivuga mu kibuga ng'ewamu osobola okwebaka emirembe kiki ekikugaana okugenda okulima emmere osobola okuba ng'oli mirembe sikubanga wabala bubi tokwata miliyoni 3 gula fuuti 15 genda ogula ettaka kubanga ettaka lye bugagga ensi esinga obungi zirwanira ttaka so nno ekyo kyekigula lugi kyaleero buli omu kozesa omutwe gwo lambula obwongo bwo okozesa ssente z'obulungi kubanga ettaka ly'obugagga ng'olirina so si poloti obupoloti tebubangako bugagga yensonga lwaki poloti of land ziri ne tuziyita acres of land yawula ebintu bino bibiri era togamba nga abantu naguze ettaka nedda bw'okwatanga ssente zo n'okola ensobi n'ogula poloti kiba kitegeeza abantu bategeeze nti naguze poloti ke kawugiro naye oba aguze ettaka ekemu okuddawo kitegeeza aguze ettaka ekigulalo gikyalero kikomyawo buli muntu kiwulize bulungi nnyo era njagala obeere musajja mukulu na mukyala mukulu eyeetegerera Uganda nsi nfunda nnyo okyasobola okukola by'olina okukola mu byalo okusinga okubeera mu kibuga ng'ensega ng'ate enkya bagenda kukugobawo nga n'endya bwe gisimufungulize ekigulalo gikyalero kikomyawo kati nyenze ku programu entuufu eyandeese program entuufu eyandeese etandise njala montagingire bamemba parliament ab'ekibiina kya National Unity Platform mbalamusizzaako mwenna bamemba parliament abalondebwa ku kaadi ya National Unity Platform mujje baliko gye mutuusaako engalo kansuule nti muli bulungi nange ndi bulungi buno obubaka njagala bugende gye muli
era kansubire nti nabakulembeza bamu ku filimu eno ku video eno kwemuli nfunye nzize nga ngoberera ebiseera bisinga abakulembeze mmwe abalondebwa ku bannayuganda abakira ku makya ne bakira box okubalonda mubasavinge abamu mwafuuka kagubiiru abamu mututunulira kyamulinga essalambu ebyensenke nebigenda maaso mu ggwanga tebikyabakwatako nzize ngoberera akabinja ke bayita G20 nze bwe nali nga nzijja okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya Nuupu People Power sirina we nali ndabyeko ku lupapula lwonna nga twogera ku kibiina kibayita oba twogera kagurupu k'abantu ke bayita G20 naye nzize ngoberera akabiina kano katwerimbiseemu kyokka nga abantu bano balonde ababaka abalonde abantu bannayuganda nga bali mu kibiina kya National Unity Platform akabinja kano kalimu ababaka abapya ndowooza baali bazze kwenonyeza byabwe naye agawalayi mbalayirira bakazi mwe ne basajja mmwe newala okuyomba n'okuyuzamu ekibiina kya Nuupu kubanga sikyagala njagala kibeerewo naye ngenda tandika bakolako profile omu ku omu singa nzula nti activities zammwe tezikwatagana amateeka gana biragiro bya Nuupu nga mulina ekigendero ekyammwe ekirala kubanga kyentegeddeko nti eno G20 eri facilitated and monitored by Salimu Sale Kandanaku emirimu gye mukola tegigendera kujja Nuupu newankubadde mwambala engoye za Nuupu n'obukofiira ne mwogera mu bantu naye mutula mu nkiko zammwe ez'ekyama mulina bimuvuga ebira bitali bya Nuupu njagala balabula kamwa kabi kasasiro gamba ebigambo byemwogera mu kolido tubifuna naye mbalagirira nti enensi abantu bakyusa obwongo the moment you make a mistake somewhere somehow oba ogenze buli amanyi nti oli mu kabinja ka G20 kyekiseera otuuze engalabiyo odde ku mulamu abantu ge bakulondera tetukulondanako ka G20 twalonda Nuupu era ntulonda abakulembeze ba Nuupu akabinja kano tandisoka profiling anja kujjangayo omwomu nkusabule ojja tuukanga n'okuyita olukiiko mu constituency tokyasobola nga n'okuyita abantu ba famire boogere kuna nga tokyasobola ekyo kitu kibagambye abaana b'abantu baafa ku lwammwe abaana b'abantu bali makomera ku lwammwe abaana b'abantu balulwako n'obuziikiro lwammwe abefudda ba G20 nkimanyi nti buli muntu yenna anaakombebwako ekigambo kyange nkirayira nga oli mu G20 tolidda mu parliament ate byo biri babikomye ekintu kino ne Kyagulanyi akimanyi naye akyabasiriikiridde si musiru era abalaba ne buli amanyi nti oli mu G20 weebuzabuza ng'afukaana bati gonna mazzi tugenda bakomerera mujja kukomekkereza mu kofini era mujja kitegeera era buli alina ekirowoozo musimanyi G20 Nuupu tebeerangako G20 tebeeranga mu G20 tuna bakulembeze ba Nuupu mwenna abavubuka abapya abazze musimanyi muli mu G20 tubalaba n'ebigendera byammwe tujja basabula okukubadde kuwoninga ngenze maaso mwenna abazadde ba Uganda okuli abasajja n'abakazi mbalamusizaako kansubire nti buli bulungi nzize lunye nga nzijja njogera ebigambo nga ndowooza tembiwulira nentuuka n'okweraliikirira nti emitimbagano gyange ku social media giyinza okuggibwako olw'ensonga abasajja bakwasaganya emitimbagano gino be magulu meeru ate ne baddukanya n'ebintu bye tutategeera obulungi naye nga ffe abalina ku maaso n'emitwe egikola tugenza nnyo okwetegereza ensonga zammwe ne muganjo zitegeera ekigendera ky'amagulu meeru eri omuntu kaddugala si kirungi nnyo gwe nga bw'olowooza nzize lunye mbagamba mwegendereze nnyo ebintu bateeka mu famire zammwe nga temuwulira empapula zivuddeyo Kampala zitandise okwerogoza ng'ababikka ku nnamwandu nti ebifuba ne ssenyiga biremedde abaana abato gye buvuddeyo katina gye ne mbagamba temugaza ne mukkiriza abaana bammwe okuba nti bagemebwa era luli ne mbagamba nti mwali muwuliddeko ensi z'amagulu b'entu waliyo ekirwadde ABCD tebiriyo lwaki bibeera waffe ne mbagamba lwaki omuzungu nga kuga nti gwewangala mu myaka bwegi notebuuza lwaki mpangala emyaka bwegi tiye Katonda kati nzize ne information ekituufu kiri nti ebirwadde biri mbaana essaawa zino byonna bitegeke bulungi nnyo era endwala y'abaana yonna kati ne bw'onooleeta simanyi pirito ne bw'onooleeta kirwadde togenda kuwonya mwana oyo kifuba okutuuka ng'omwana akokotoseeko n'afa n'agwa wali lujja okutegeera nti muddemu amagezi teri gavumenti mu Uganda egenda kukuyamba na mwana wo ng'ensi endala jjukira nti omwana constitution ega nti omwana wa gavumenti yali yakuguliddeko pampa gavumenti yali yakuguliddeko amazzi gavumenti yali yakukuwaliddeko school fees gavumenti yali yakuwaddeko emmere nga ya omwana abeera wa gavumenti ng'akuze naye eno gwamanya bw'asula gwamanya bw'alya gwamanya bw'anaasoma oba tasomye it's up to you lwaki mugaana okubeera so vigilant eri abaana bammwe
nga mukimanyi bangulu betu bane kibabagaliza njagala muweremu empeke emera essawa zino abaana bakola ng'emmotoka eweddemu amafuta senyiga abaana banyiizira balinga loole ekyuse kasoliri ku lusozi etegenda yedde babegegenda esikondoka ne bwona omujjanja batagenda kuwona kubanga mwakola ensobi ne bagamba temukkiriza bantu bano kuwa baana bano doozi mwagaana kati ekibaliko abaana bagenda kufanga mulaba nga tunago ogenda kuvunaana akugamba nti omwana wa gavumenti essaazi naba mukyamu kubanga kiri mu constitution ne mu practical mu bikola tekiriiwo muggula amatu gammwe waliwo ekikendeeza abantu kigenderere naddala baddugavu waliwo ekikendeeza abantu kigendere mu ddala baddugavu temukitegeera kati mmwe omusirikale najanaga nti kati batandise ku masomo bagenda bagemba abaana b'abantu mu bintu by'ekisiru omwana bakoma bamumakinze ku lugalo bamaze omugema najja ne kakkadi bamugema ki ogema omwana wagwe omuliisa gw'omunywesa ne bagamba genda mu bitabo okebere bajjajjaffe mabega baali babagemyeko baali banyedde ku ddagala n'ekizu lwaki abaana bagenda kubattira abaana bammwe bagenda ebikufuba n'essenyiga ebiwo essaawa zino temulowooza nti byazzibuzi byavudde mu bbanga ogwo omulagala gwe bapiika abaana bammwe nabasanga ku masomero nabagemya kifuba mugenda kukaba emiranga amu n'okuzaala kwa lusulunju amu enzaalo munywanywe kati mugaalire enzaalo zammwe nywe obwana bwe muba butuge Allah yanaamanya eno ensinga bw'ogiraba si bweri nkiddamu ensinga bw'ogiraba si bweri ensi eri ku bikukujju nkiddamu ensinga bw'ogiraba si bweri ensi eri ku bikukujju mukyusa obwongo bwammwe omwana gw'omuzaala gw'omuliisa gw'omusomesa mpaka lwakula n'omunoonyeza n'essente zigenda okutandika bizinesi gwe gavumenti eri ekuyambiddeko lwaki ejja kifuba otwala omwana mw'omugeme emusange ne kusomera mugeme gwe ng'osirise sijja kulwawo ngenze ku nsonga endala eno security alert somehow somewhere bannayuganda mwenna twalumbibwa enkwezenge mu uganda ze mutamanyi nti mweziri kyemujje mutegeere nti tulina enkwezenge bangi bannayuganda muli mu bizinesi zibalemye ne mulemerako nnyo ne mutuuka n'okukola bizinesi zibeerewo naye njagala mutandika okwetegereza mu bizinesi society zebbeeramu bw'obanga olina neighbour ng'obadde omwekengera nti si munnayuganda origino ng'atandise okuzingako bizinesi ye ng'agiggadde weekengere nnyo waliwo ekintu ekitambula mu uganda kyemunda tannategeera bw'olaba mulirwanawo nga yagyewo bizinesi naye ng'obadde okimanyi nti si munnayuganda origino wadde ayogera oluganda naye ng'omulimu akakuku nga batandise okuggala bizinesi zaabwe waliwo alamu gyenfunye etegeeza bwete abantu bano balina ekintu kye bapanga naye bakyetegekera nga bategeezeza abantu baabwe ki ekigenda okuddako kino kiddamu bw'olaba omuntu ng'omanyi nti yeeyita munnayuganda naye ng'okimanyi nti si munnayuganda naddala nga omulaba munyarwanda nga gaddewo bizinesi ye wonna w'oli manya waliwo ekifumbibwa era ekigenda maaso mu uganda mwegendereze nnyo gye ndagana baga vidiyo egenda kubeera nkakali mwegendereze nnyo nfunye information ng'abantu bano batandise okuggala ku bizinesi bwabwe kitegeeza nabagamba dda mu bukesi waliwo kye tuyita dormant cell nga zo zeebase ne active cell kati bw'olaba nga active cells tezikyalina maanyi baza okusizza dormant cells kitegeeza nti waliwo bigenda maaso kyekiriwa mu bukesi wabeerawo abakesi babeka bingi naye waliwo abakesi ababeera mu field nga bakola nebeerawo abakesi ye ng'atudde awo omulaba alina bizinesi tekola naye nga buli mwezi asasula renti buli kimu kikola sigabeere mu bizinesi okka wabula n'ebintu ebirala naye ogenda okulaba olunaku lumu ng'abuze from nowhere ng'abuze agenze niwebuuza gundi alaze kitegeeza baba muli kolinze eyo sero baba bagizuukusizza ey'omuntu oyo kati mwegendereze nnyo omuntu akubulako ewiiki n'akubulako omwezi emyezi n'addamu n'apiyaringa oba n'addamu n'alabika eze tuyita sleeper cells oba ze tuyita sleeping cells ezeebaka n'abaana ne bazizuukusa va mu active cell egenda n'ekola ekiro n'edda oba emisana n'edda ne muzirabako waliwo ababeerawo nga bo bamuyita bwisi nti gundi jangu waliwo omulimu gundi n'azuuka n'agenda n'akola omulimu n'adda ndowooza mutegedde bulungi mubeegendereze nnyo kati ndowooza kangende ku information eyandeese entuufu malina okunywamu ku mazzi njala muntu agingire jo seti bahapula tabasira mutanu wakalekeze ensi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe
Muhoozi Kanyero pamandoza kwoli kuno. Janet Kemba baze kwoli nabasigadde njala mbere ku video eno. Ntandisa bwenti. Before nga sinatandika njagala nzanye video eno gye mwalabye nga Frank Gashumba agitaddeyo n'abalala. Naye njagala mukotingemu akantu kamu ke bayita retiring oba retirement. Kokka mbadde si wagizanya. Naye njagala mumpulemu akagambo kamu kokka ke bayita retirement. And the retirement is when? Ako kake njagala. The Lieutenant General is retiring in exactly 8 years. Exactly. He's retiring in 8 years. Wonderful. Not tomorrow, but in 8 years. In 8 years, yes. Correct. Wonderful. So we're done. Njala nziremu kabazanyire. Mulire kigambo retirement kyokka kye njagala mu kyokka retirement kyokka. So, look, the Colonel General has come to visit the Lieutenant General, and the Colonel General has... Mukotinge kigambo retirement kyokka. They are funded. And the retirement is when? The Lieutenant General is retiring in exactly 8 years. Exactly. He's retiring in 8 years. Wonderful. Not tomorrow, but in 8 years. In 8 years, yes. Correct. Wonderful. All right. Omayinze nkuwa information nenkuwa analysis yange otegeere. Eno video si ya leero, si ya mwezi gumu, si ya myezi ebiri, ebaddeyo. Naye kyembadde nyera muli akagambo retirement. Kokka video teyaze nti ono yakoze yawandisi ya state nti awo da. Video eno nkadde. Njagadde kubalaga kagambo kati sagala balaga bikola esimeya mukubidde salute. Omu ye Andrew Mwenda kojja wa Muhoozi. Ayogera ne mutabani we gwagamba nti agenda kuwumula di video nkadde. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti ebintu byonna nga bibadde nzembe bagamba gye buvudde katuno biri mu motion bitambula oba biri mu kukolebwa bitambula mpola. Nze omulimu gwa kujja kuno kubabuusa era mutegeere oli kimwe kigenda maaso mu ggwanga. Ekigenda maaso mu ggwanga kye kiruwa kino kiriwa kiti. Nabagamba Yosete bahabula tabasira mutano wakale kizinziya leta muzeyizedde balina mission yaabwe y'okufuga emyaka 5 plus n'okutwala ensi Uganda. N'okusoma abanyarwanda bana balala ekyo Uganda ekimu kimanyi bulungi sagala bidda munyo. Kati obuzibu obuliwo mu family yaabwe bonna mulimu baddofi bafidodido bakofi olomide bonna bali omwo. Nakugamba Katonda takuwa bintu bibiri. Katonda takuwa sente nakuwa bwongo. Katakuwa sente nakuwa bana bwakuwa bana akumma sente. Okitegera? Kati Katonda yatuyamba mu Uganda yamajineti omwana omulenzi wadde akapama mu lujjanga kalenzi because Katonda yamanya tujja kubeera ku kizibu. Nkiddamu Katonda musajja nabaga Katonda talya nguzi talya makoloni talya mberenge talya pani musike kuba pan talina design endala network of ever. Katonda yamajineti omwana omulenzi ng'akimanyi nti oyo mukazi muzibu nnyo ng'enjala eruma ekiro. Katonda namba mu 7 omwana ategeera wadde ka single digit akali mu 0.5 GB lwamu ng'ategeera n'amubula. Ne banoonya ni agenda okuddirayo serimbigere yabula ne baleeta kino ekizezengere. Kankibaddiremu. Ne baleeta kino ekizezengere kyabwe nikyo kigenda omuddira mu bigere. Manyi n'akayimba kange wano kenjagala osooka obbaterako ndyoke mbakubiremu ndyoke ngende mu video entuufu kali luddawo ye kana akacali kange akanyimbiramu wano. Okay kaakano. Ngoyagala okuze omwana ekiwongole mugambe nti gwe olensikira olwo alyoka akyunya abantu nga okyali ku nsi okyatebya. Omuvubuka oyo yayimba akayimba ke. Unfortunately teyamanya nti yali ayimba Muhoozi Kanyero gaba Muhoozi Laaga Muhoozi ekiwongole. In actual sense information yayimba etukira ddala bulungi ku Muhoozi. Muhoozi since day one okuva yayingira maje asebanda Uganda to the extent yeke nini atuuse n'okwagala okwejjawo. Nenge ekimwegisawo kiki
kye bayita reject abantu bamuganye. Wotwongerera essaawa zimaspendize sente nnyo ku social media okoona amanya g'abantu n'ekikyaganye. Kati tugenze mu maaso. Radio Telemusa abasajja bano banoonya engeri gye bagenda okuleetamu ekiwongole kino okiteeka mu media abantu bakigule n'ekiganye. Nga bwe nabagamba Bannayuganda nti bwe guli omuziro omwana okubaka ku nnyina amuzadde ne Bannayuganda bwe batyo bagambye. Tetugenda kuddira mu simu 7 atukalakasa emyaka egyo n'atukkiza n'omwana naye ajja atukalakate nedda. Muziro mu Buganda mu Uganda omwana okuwasa kitaawe okuwasa nnyina babadde mukyala wa taata we. Bano balowooza mu buwanga olw'okuba nti bo omusajja taata wajja okwenda ku mukazi waaleka omuti ebweru oba omugga ebweru balowooza naffe wano bwe kiri nedda ekyo twakigaana. Omwami ono yazze kye yasooka okukola kwe kuleeta muwongole munne Nobert Mawobe. N'amugamba genda osiikula olutalo vva omwanyi nga tamajiru n'akomekkereza. Ffe twakugamba tetulina buzibu na muntu alumba. Ffe kasita otulumba n'otubulya soosiyo tujja kutegeeza. Gye bwakomekkeredde nga omugenzi Nobert Mawobe akaaba ng'embuzi eweereddwako amalagala. Kumbe omusajja ebituufu twamukubye yayidde. Yajja n'amuwaaniriza nga simanyi ye musajja omulungi kumbe balina enteekateeka olw'okuba nti yamuwaana. Ono najja nga yasamirira akakiga akakalu akali ku mudaala najja alumbe ennumpu ng'alowooza nti ffe naffe tugunywa ne tuguteeka. Feno naffe bola munnange ne tugunywa ne guteeka lwaki tulugasiikula jagava ffe tugafiirwa. Omwami ono alina ebizibu bingi nnyo mu maka ge naddala mu kibiina kya Democratic Party ekyamulema okufuga obulungi. N'atunuulira ekibiina kya Numpu we tugambira nti lwaki otunula nnyo mu ssuwaani ya munno ng'ate naawe olina ebizibu bibyo. Kumbe muwongole munne Muhoozi Kanyirupama yamugamba genda ovumira abantu abo n'atamanya nti banja batuvumire batukonkako. Omwami teyavuddeawo olabe nga olutalo lunyinyi naga ngenda kukola ntya n'agamba kansindike nze kennyini ne wandiikira nti ngenze mu retirement. Yagiwandiise bulungi nnyo era abantu ne bagitegeera bulungi nnyo. N'addamu n'agamba nti abantu nga mutidde nnyo olw'okuba nti ngambye nti ngenda kuwummula amagye. Mukulu tukimanyi bulungi nnyo nti ebutabika tebateekayo banywedde mwenge. Ebutabika tebateekayo bantu batali balalu. Era tukimanyi bulungi nnyo nti bw'oba otegese omukolo gwo oba kwanjula oba kuwasa kebere birthday ne wajjawo omulalu nga ayambadde ebiziina alina n'enviiri zaagubasira ng'awunya akirako ziizi ne bwakyama bukyami ku venue. Otegereza abyokoolera nti mutuyambe mutujjire omulalu olwo tatonondera pata yaffe na tutyo bwatutyo Bannayuganda bwe tutegeeza nti bwe twalabye omulalu ng'ali mu pata ayagala jjo ntugamba eno pata omulalu tajja tusembera ensonga lwaki butabika egenda balalu bokka tetwesembereza kinene kyawanga twaleere. So no mukulu bwetu bwe twagambye toza twale tukuwa twatuga nti munnange twakoowa gende wammwe. Omuvubuka ono kitaawe yavuddeyo ne yeewandiisa olitalinga otya nga nze sigambye vidiyo yali gye mbazannyidde eya kojjaawe amutegeerera yamugamba when is he retiring mukawulidde bulungi kyembadde njala oba reference mutegeere tibira ebintu byonna biteeketeeke. Ekisooka kiri bwe ki omwami ono akuba jjinja mu njuki okumanya kiki public kyemulowooleza. Ekisooka baayagala basooke bamuyise mu parliament ng'ewamagye ne tukikuba ne tukisiriza. Ne baagala basooke bamuyise mu kudita era bannange waliwo ekintu ekinyooka mu Uganda ekintu kye bayita kudita kwe kuwamba. Kudita omuntu w'omu gavumenti oba ebweru asobola okujja n'awamba gavumenti eno ng'efuuse y'amagye. N'olw'ensonga ne kudita ne bagezaako giteekateeka emirundi egyawera kudita n'egaana. Naye wiiki ewedde baagitula mbadde mbagiteeseko buto. Ekyabaleetedde okuwandiika ekintu kino kwe kuba ejjinja mu njuki okumanya ki njuki si ziruma zitya era enjuki zabalidde zaaludde. Ekintu kino bwe yakyogedde naye nga kirina enteekateeka emabega eri etya omanyi Museveni musajja muyaaye nnyo ne baakulembera nabo ate balooza naffe tuli bawumba tutunga bo. Bano abasajja olw'okuba nti mujjukire bulungi ekifaananyi kyafulumira ku mutimbagano omwali abayeekera bano abafulonasa gye bagenda okutendekebwa mu bikolwa by'obuyeekera. Muno mwe mwali na mukwano gwabwe okulembera eggwanga lya Russia Vladimir Putin mwe mwali omugenzi Shamara Machel ye ne Yosef Tabasira mutani wa kalekeziwe po ne munangangangwa owa Zimbabwe bale bagenda okutendekebwa mu buyeekera. Kati ekibinja ekyo kyonna nga bwe kyatendekebwa ebikolwa byakyo byakko era bya bisiwuufu. Kati munnange olw'okuba nti mu Zimbabwe gye ngenda batwala mbawo ekyokulabirako nzija ku kintu kya Muhoozi kino. Terwali lusa omukulembeze w'eggwanga lya Zimbabwe omugenzi Robert Mugabe. Munnange yakulemberanga naye ng'alina akabinja k'abatugumbuzi mu gavumenti ye era kakulemberwanga kati pulezidenti aliko wa Zimbabwe oyo Munangangwa. Munangangwa ono yattanga abantu ng'era Muhoozi Kanyirupama bw'akolera ddala ng'ensi yeebuuza ne yatta abantu kumbe ono omwami omu ku baasoma obuyeekero bw'okutta banne okutulugunya. Terwali lusa ne bazannya omuzannyo nti Munangangwa awummudde emirimu gy'okuweerera gavumenti ya Mugabe era nadde ebbali mbu yazze ebbali awummudde agenze. Kyasigala mu bigambo nti agenze
naye mu bikola ebyomunzikiza Munaggwanga yagenda nga maaso ngaweereza Mugabe n'okutulugunya n'okutta bannansi ba Zimbabwe okubabula obbamala mu nsi era ne batuula eno mu kiro ne bateesa engeri bagenda okuwamba mu gavumenti jjukira Munaggwanga gaba nga tali mu gavumenti kati nga batula n'amagye ne gasobola gakola ekintu ekyo era amagye bwe gawamba bulungi bwe gati kyagenda okukomekkereza nga Munaggwanga yennyini yakomo yafuuse president wa Zimbabwe era kati aliko essaawa zino ke kakodyo ke kamu bano abasajja ke bapulaninga jjukira baga kale kyezikahura tali mu service ali mu service yateeka n'ebijambiya n'okutta abantu ono bagamba agenda kuwummula mbu kubanga jjukira mu record zisoma International Criminal Court n'ebitongole by'ensi yonna biroonya omusajja ono Muhoozi mutaddeko sanctions kati omumanyi bano abasajja nabaga tebaasoma balina kawo mentality abalowozesa nti bw'ajja mu uniform n'asigala mu ngoye aba yawukanye n'oli abadde atta abantu kisigala kye kimu kati Muhoozi gwe yagala kuva mu magye mbwe ebikola bye wakola nga amagye wabikolanga ku order ya jeshi mujjukira mu magye balina ekyo kyebagamba nti order ya jeshi ni order ya jeshi order ya jeshi ni moja kama mkubwa anatoa order hakuna mtu mwingine anaongea mpaka bati nti ebiragiro by'amagye kibira ekiragiro kimu tekiddibwamu nti omukulu bw'abayogedde tebayo muntu yenna addamu kuwacha ebiragiro byonna order ya jeshi ni moja kama mkubwa anatoa order hakuna mtu yote analipa order ngine bwate wakirowooza obwongo bwabwe mukulu oba ogyemu uniform oba osigadde muleeya oba okyusiza face ojja sigala nga gwe Muhoozi Kanyero pama Muhoozi Raga nenze maaso eno kudita bagitegekedde ebbanga ddene naye ekyebuuzibwa bagenda gikola bata era bagenda kumalako n'abantu nabagabuli bano abasajja kye bakola kyonna kiyamba bannayuganda ate kitubulukusa fe twagala eyo naye eryawo kati ekyamunangwangwa mukiwulidde bulungi nnyo ndabano kye bapulaninga nekikyaganye ekirala kikino ekirala kibategeeza kiri bwe kiti yose eriye yabikoowadda era yagala binnyika mu nsuwa naye bamafiya bali mu gavumenti bamulemezaamu kati baagala okukola baagala kuddira kuyita kyetuyita olukiiko lwa NRM lwa seeke oba lwa neeke bateekewo okulonda okwekimpatiira balonde Muhoozi Kanyerugaba nga vice chairman w'ekibiina kya NRM oluvannyuma yose eriye efule nti ye ebyobufuzi abivuddemu n'owa chairman abivuddemu olwo vice president ateekinge over nga president w'ekibiina kya National Resistance National Robbers Movement Muhoozi afuuke chairman waakyo automatically asobola okwesimbawo nga president w'eggwanga Uganda naye ekizibu nnyo nate kisoboka kubanga tumanyi record ze nti si mwana muzaale muna Uganda era naye yeepaatika nga kitaawe kubanga embwa ezalambwa ne bwegisangira ndani esigala mbwa tugenze mu maaso ako nakaka kakodyo weekali so nno ate na kino asiŋŋaanya omuziziko munene nnyo olw'ensonga ne mu NRM mwennyini mulimu bakagubiro bagamba nedda ekimala kimbala naawe tojja kujja kati muufu eyo bakuba ejjinja mu kisaka basindikirize kinene kyawanga kidde nti Museveni asobole okuba nti awumulamu batwale ekintu kino naye mbagambye ekintu kyonna ekiri mu bujje kijja temwewunya nnyo ng'abaddewo okuwamba gavumenti n'ekyuka emirundi 3 mu bbanga lya myaka 2 oba mulundi gumu ne basawo ekyokukola nga bakyafigitinga kudita it is very possible kubanga nze ekibagamba naye nga kudita eno abangi bajja gifiiramu naddala abantu abawakanya gavumenti kudita eno bo bano gye balowooza nti ejja bayamba eyinza okumaliriza nga yo etutte bo bennyini nga bwe bali tugenze maaso era Muhoozi ono ekisinga omutiisa nti bano abasajja baali bateeka ssente buli wamu ku mitimbagano gy'ensi yonna okuba nti baziyiza information okufuluma ekwata ku Muhoozi wepo n'ebikolobero byakoze mu nsi Uganda naye kyababuukako ebyo bye buvudde katuno nga ebitongole eby'amaanyi eby'amawulire bitandise okuexposinga omuvubuka ono n'ebikolwa bye ku mitimbagano gy'ensi yonna era mukayufu nnyo ng'omususa nti ye n'abantu be bagezaako nnyo okulaba nti buli muntu yenna agezaako okwogera bamunyiga ne basobola omuzikiza mu kino kyalabikidde luddawa mu kino kirabika mu biseera bisinga nti n'abantu abadduse mu ggwanga okuwaayo ekibabu kino babasindikira abatujju gye bali ne basobola okubajja kubanga tebaagala boogerako so nga ate bakimanyi bulungi nnyo ensobi bazikola wano ngenze ku security alert esookedde ddala muganda waffe Maseruka ono gwe baatulugunya okubula omugjamu omuntu ono weekaseese bw'oba oli kuno oba muganda we yaliko oba mutabani wo akugamba akutegeeze nti muganda wange bwe kiba kisoboka sooka obinyikeko mu nsuwa kubanga Muhoozi akimanyi bulungi nnyo nti waliwo bannamawulire abali ku mutendero gw'ensi yonna wepo ne International Criminal Court ne International Human Rights Commission ezikunoonya okujjako interview sina kindi okufulumya eggwanga basobole okujjako obujulizi obulumika ebikolobero Muhoozi kennyini bye yakukola
n'abasirikale be aba ekibinja ekikuuma ye kenyine taata we ekya SFC. So muganda nge baseruka wonna wooli ng'ono weekasese ng'omulaba mu katambire mukulu Kakwenzi wonna wooli muganda nge nsaba odduke. Tugenda mu maaso. Njala mutagira minisita bali omunsi olukwe. Bali omunsi ye musajja omukulu oyo amala googera nga atalina buvunaanyizibwa. Omwami ono yavaayo ku mutimbagano gumu ogw'ensi gwe tuyita Al Jazeera. N'agamba nti nze minisita akwasaganya era eby'omunsi mu Uganda. Bannayuganda batambula boogera nga batalinaako byakwogera nga baga nti Uganda ejjuddemu safe house ezitulugunya abantu tebiriiyo. Era ono najjuliza ebigo bya kojja wa Muhoozi Mwenda nti Uganda eri safe era temuli buzibu. Bannayuganda benyini bebakwata bebigo betomera besuna bekola kibi ebibwabonerezo bwebobuvune balina sosi nti na tocha chambers. Mukulu wali omunsi njagala ombula ekigambo kimu gwe oyina tulakoma atala bigenda maaso oba ensi gy'olimu oli ku planet endala. Kati kankutegeeza waliwo tocha chambers enkadde omugenzi Idi Amin Dada zirakozesa mu bitundu by'ekkoloze mukyakozesa essaawa zino nga mutulugunyizaamu abantu n'okubatta nga mwatuuka n'okufuna ba international torture figures abali mu bitundu by'ekkololo okutulugunya bannayuganda mu Kampala wakati nga tetweyongeddeyo wabweru. Batulugunyiza abana abantu bali mu kubattira ekkololo okubula okubattamu abantu bangi nnyo bamiisinze naye nga bali mu safe houses eziri mu bitundu by'ekkololo. Era nga bano abaana bangi batiddwa eyo okuba nti babulwa okuttibwamu omuntu. Kati ndowooza kangende ku information endala ndyoke ngende ku information eyandese entuufu. Tugenze ku ndala. Which ewedde nafanya nembawa information ekwatagana eddwaliro ly'e Mulago ku system y'ebiwoolo egenda maaso. Kirungi nnyo nti Western Union efuga oba Western Union gye tuyita Banyankole kwetera Abanyarwanda kweterana essaawa zino ye tumaamiddeko buli kaana akavaayo akazzukulu akagina akabeera mu office kabeera ka Western Union Banyankole Banyarwanda kweterana be bafuga eggwanga Uganda nti ono bw'avaawo baleetawo munnaabwe. Era mwagenza okulaba ono byaluganga gubajjeewo era baleese byanyima Rose kati yakulira eddwaliro ly'e Mulago era yamuwadde office eno yabadde ono omubbi kafulu atwine yennyini ali involved mu body organs. Naye olwafulumya information eginafulumya munnange abasawo bano ndowooza ku video eno baaliko babinyika mu nsuwa bwe twogerera essaawa zino baddokita bano bonna bengenda obbasomera teri amanyi gye bali kubanga kye nategeezeddwako nti buli omu yadduka mu makaagi ngenda mu gisimufungize teri wa family amanyi nabo bitongole by'okwenda babanoonya okubabuuza akana n'akataano be bafulumya information okwetaasa oba so nga ate information yaliwo nti bali bagenda batta abasajja bano n'omukazi omu buli omu yadduka otwogera n'akabinja kano akaba big money boys akabadde kabeera wali bali bagenda okuzimba eddwaliro okuliraana roofings nabo bennyini badduka dda mu ggwanga tebalimba banoonyezza tebabalaba. Bwe namala okufuna information eyo Muhoozi Kanyirupama Odrek Lwabwogo baalagira ekitongole kyabwe ekibakuuma ekya SFC okudduka bunnambiro ng'abikira mujjawe nti mugende mukwate abantu bano mubaleete wano kubanga mission bagiye twagala tubajjewo baleme kufuna buyinza kutandika kwogera ku international level okubuulira abantu biki bigenda maaso mu ggwanga ku nsonga y'okutunda ebiwowoolo n'ebibumba. Munnange SFC bwe mala okwogera video eyo baabatuma mu bitundu ebyo byonna bagamba eri abantu bano bagenda otuukayo konkona ku nzigi z'abana abantu buli omu nga yabennyisa edda mu nsuwa era buli omu yali amaze okudduka ku lunaku olw'Monday ekiro baatuuka esaidi ze roofings eno wali bamane big boys nga badduka dda bagenda okudduka ewa Dr. Muchibi Moses ng'olwo naye yabennyisa edda mu nsuwa ne batuuka ewa Dr. Byamugisha ye mukyala nga naye yabennyisa edda mu nsuwa ne batuuka ewa Dr. John Sebuufu nga naye yadduse edda ne badduka ewa Dr. Sekidde nga naye yamazeemu dda mu nsuwa yadduse edda. Olwo Odrek Lwabwogo n'anyooka ebigere n'enviiri ne zimutwakaala kumbe nga yalowooza nti bano badde boogerako basiru. Omanyi ekyabasibisa emitimbagano mu Uganda nga balowooza nti information tetasobola kutambula. Nkola vidiyo eno ng'eriko abantu bemumanyize besiraba kuba bwe mba ndaba vidiyo bwe mba nkola vidiyo eno sisobola kuba nti mmanyi abantu abaliko kuba sibamanyi. Naye abantu bangi ababeera nga balaba vidiyo eno basimanyi era olumala okulya information abamu beebeeramu ne badduka. Kati Muhoozi mwagala Facebook kuno munonako ki? Museveni mwagala Facebook kuno munonako ki? Janet Kemba bazima masasi mwagala Facebook kuno munonako ki? UCC muno munonako ki? Mwagala Facebook talina makulu munonako ki? Kati ngenze maaso olw'okuba nti abantu bano balina ebikolobero bingi nnyo nabasomesa katono nnyo ku musajja eyatandika okufuma Robert Kyagulanyi Ssente ngamaze bamuwabuzamu obumbi 35 okuba member parliament b'ekibiina kya NOP okulya mu nsi yabwe olukwe. Omwami ono gwe bayita
Doni Wanyama roundabout ye Busega n'omuntu kumulinga roundabout ye Busega bayina ebikola byakoze mu State House njagala uwulirize gwe mu Uganda omukazi ng'olina bbaawo akola mu State House Entebbe oba Nakasero gwe mu Uganda omukazi ng'olina mu Uganda omusajja ng'olina mukazi wo akola mu State House Nakasero oba Entebbe njagala uwulirize bino mu Uganda omusajja ng'olina bbaawo ng'olina mukazi wo akola mu State House Nakasero oba Entebbe uwuliriza naye mu Uganda omusajja oba omukazi ng'olina bbaawo akola mu State House Nakasero oba Entebbe uwuliriza ebintu bino wammanga State House zombi oba Hola House zombi zirimu ebikolobero ebya Sodoma ne Gomora abasoma Biblia mu kimanyi bulungi nnyo ebikolo ebyo mulimu ebikolobero by'okukwata abakazi ku kifuba n'abaliisaako buliisa maanyi kyokka nga tukimanyi nti bonna abantu ba famire eyo ebitundu ku 9/10 basaabaana dda empitambi era gye batambuza lwakuba nti bo munnange bafuna eddagala ery'enjawulo okuba nti babebezawo essaawa naye nga bona basinga obungi balwadde naye kye bakola abaana b'abaana buli azze okusaba omulimu bamwebakako kifuba agaanye omulimu tosigaza munnange wiikendi gye kirwaka kuba mabega yennyini ku lunaku olw'essande omuvubuka ono Odrek Lwabwogo n'omukulu ono Doni Wanyama essaawa zino akulira New Vision baali bagufudde muze ogw'okubaka ku baana bawala abajja okukola mu State House Nakasero po n'Entebbe agaanye bwe batogobeddwa omaliriza bakulepinze mu repinzi bino mbyogera kubanga nabo bobujulizi we bali remember nabagamba buli information gyenfuna wano mala gisaachinga buli information gyenfuna no government olukyuka obujulizi we buli agwagala nja bubawa nzijja obujulizi nja bubawa kubanga abantu bajja kweyogerera munange omukulu ono Doni Wanyama mukabasanya abaana mu New Vision talina mukwatira nsawo mu State House nga akyakola mu ngoma w'amawulire yakabasanya abaana b'obuwala mu State House nga bakwata kifuba ne munne ono Odrek Lwabwogo mu kusoba ku byana abaana abawala bakola mu State House eri bakwatira nsawo basize obulwadde bamazeewo ewiiki ewedde eno waliwo olutalo kafungula nkete mu State House nga mama assassin ayombesa mukoddomi we Odrek Lwabwogo oluvannyuma lwa muwala we ono eyafumbira Lwabwogo omugamba nti maama munnange njagala ombuulire ku musajja oyo omusajja ayina omuwala gwayagala no mu State House ate nga ne Doni Wanyama akimanyi Janet kyeyakola ng'ayita mukoddomi we ng'amukaza akana n'akataano ku bikolwa ebyokukabasanya abaana mu State House n'okwonna obufumbo bwa muwala we munnange Janet ng'akalula amaaso ng'entale salera lwerwe n'amugamba munnange ogwozanyirako omunyango teguzanyira ovuvumira tezanyira ku munyango ebikola by'okwegadanga mu State House ng'ogenda oyagala abaana ab'obuwala ng'ate omuwala wange tokyamulabawo omulaba kyamulinga essalambu eri enseeke njagala kukulabula Odrek Lwabwogo bamugambye lunye ng'omusezi agula essowaani nti omuwala gwe wakasembayo okwegadanga naye era nga Janet ali wiringi ne muwala we okugjawo omuwala ono bamuyita Proscovia Nakiganda mwana muwala Proscovia Nakiganda wonna wooli nkiddamu Proscovia Nakiganda wonna wooli Janet yategedde ebikola embeera mu State House okwegadanga ne Odrek Lwabwogo omusezi the night dancer the vampire Proscovia Nakiganda ngobadde okola mu State House Entebbe wepone Nakasero wonna wooli ntera kugamba tera winyike mu nsuwa odduke njagala kuzzaako emabega ojjukira omuwala gwe basanga mu septic tank nga bamusira bamusuula mu septic tank ne bakwata omuvubuka eyali akola mu maka ago nti yatta omwana ono the fact is it was a mission masterminded by Mama Assassin because Odrek Lwabwogo was in love with this girl. So the mission was accomplished by Janet Kembabas Museveni herself. So Muchara, Proscovia Nakiganda, whenever you are, please run for your life. Otherwise, things are not good at your side because Janet warned each and every girl in the State House, either Ntebo Nakasero, to stop mingling around with his son-in-law because her daughter's marriage is in balance. Tebu balansinga. Ono mu kutunda ebiwowolo by'abantu agasseeko obwenzi n'okutambuza empitambi okusiga abaana abandi bonna. So bw'obanga oli musajja mwena mukazi waga nti akola mu State House Entebbe oba Nakasero manya buli lunaku bamugyako ekyami kayiri agenda okudda nga yagenze ne kilo alina koota bw'abanga kiri Uganda mama njawo kamalira okunywa amazzi tugende mu maaso. Nakiganda Proscovia, whenever you are, please duko obulamu bwo buli mu lusuubo. Mama Assassin omanyinga bwatanya guteeka kuno kwali mumanyi kwali atudde ku TV
ne Museveni kwali atudda ku TV Wabogo wali Janet wali Salimo Sale wali mwenna ne Muhoozi Lupama wali wano Wabogo wali wano muje biwojo by'abaana abawala ne mbasiga sirimu abaganye ne mbabuza ne mukwano go Doni Wanyama era ne mu new vision abikola nkimanyi mu ku video ko emuli deal with it nchongedde kati nyenze ku information endala kitalo nnyo ddala mwenna bannayuganda bali ku video eno twafiiriddwa munnamawulire ow'ekyama oba munnamawulire akoledde ensi Uganda okulabisa Museveni ebbanga lyonna mu kampeni okuva lwe zaatandika omukyala omweta Same ono munnamawulire omuspaana oba mu Spain omwana ono omuzungu abadde muzungu naye nga muddugavu mu birowoozo ne mu kwagala eggwanga Uganda twatandika kampeni zino ye munnamawulire kabadde asigadde nga basigadde bonna babatiisatiisa n'abadipooti nga onaasigala ku lw'eggwanga Uganda okwagala ensi ye munnange olukwera lutandika okwagala okutta Same era njagala singa sinatandika information ya Same njagala ntandike bwenti information eno wuliriza bw'oba omanyi ng'oli munnamawulire a professional journalist in Uganda but you don't like the state listen to this information very carefully waliwo bannamwe mukola omulimu gumu mu Uganda bannamawulire nga ba state agents the likes of Andrew Mwenda the uncle to Muhoozi Lupama waliwo omuvubuka gwe bayita Kanne Mugume ono state agent nga Munyarwanda ngenda kuzanya information yinjina wano omukyalo ono okufa kwe it wasn't a coincidence bamutiisatiisa n'agaana n'omuyita omuwa ensimbi n'agaana kati njala bagamba openly Andrew Mwenda Kanne Mugume they are state mafias and state agents who are there to monitor and even to lead to the death of some journalists in Uganda as we speak right now omukyalo ono bamuteze akabenje akamusse era n'afiirawo but here is a big question ono omukyala badde akolera companies nnene zonna naye unfortunately kwadde ku Aljazeera tekujja kwadde ekifaananyi kye wuuyo Same ekifaananyi kye kirina ajja kwandiza Aljazeera tekinagenda ku BBC wadde ku CNN wadde okulika ku TV oba radio station yonna mu Uganda ask one question why wuuyo omukyala bambi Same wuuyo buuza lwaki TV radio kebere BBC kebere CNN kebere TV ewamu tekuli ayogedde kufa kwa mwana muwala ono reason is Odwe Kuraboga akontraininga CNN Muhoozi Lupama ne banne Muhoozi Lupama ne banne bakontrollinga Aljazeera ne BBC kuba bayina ba agents baabwe yensonga kibadde kizibu nnyo omuwala ono okufuna obwenkanya era yassiddwa nenga abamuteekebwako ku mubega kwe kuli Andrew Mwenda okuli n'omuvubuka Kanne Mugume bibadde bali mu mission eno kati bannayuganda mwenna njala bagamba waliwo mission ey'okutta ba journalists abasoma mawulire mainly buli bobanga oli journalist wena mu Uganda ng'obadde opostinga ekintu ekirimu wadde ka reflect akatono nnyo akatayagala Museveni ne bw'okola post ne bw'oyogera bwogezi ng'oli ku video ng'olaga tuli ku Museveni tuli ku Muhoozi be very careful mission yaweereddwa Andrew Mwenda ne Kanne Mugume ey'okutandika obbafolowinga n'okubajjawo eyasoseyo n'omuwala Same gwe baggyewo yavuddewo naye nga before omuwala n'okufa babadde bamusportinga adda nga Andrew Mwenda yamusportinga ne Kanne Mugume bamusportinga era post nagikoze jjo kati I want to tell the world this okuva another program gye bayita surgical operation abantu amwagimwaga nti Lumbuye simanyi atagenze beyond no atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekutoomera lwe luganda lutuufu togenda kulina nsimbu egenda kuyamba nga teweeyambye lubaala embeera nga n'embiro kwotadde omuwala ono Same Andrew Mwenda Kanne Mugume be balidinze ekkubo ly'okufa kw'omwana ne babadde bakimanyi bulungi nnyo era omuntu asoose okupositinga okufa kw'omukyalo ono yabadde Kanne Mugume ng'amaze okufuna information okuva mu state mafias ba iso ng'amaze okutuukiriza enfa y'omwana nga bamuteze loole y'ebikajjo eyamugyewo wekitegedde bulungi who's Andrew Mwenda and where does he stay Andrew Mwenda ku video no manyi kwoli otudde either ne Muhoozi oba oyina wootudde Andrew Mwenda okuva natandika okugamba ekigambo surgical operation tokyasula mu maka gali official gy'osula mbulire public Andrew Mwenda batosuze speak resort munyonyo kubanga Sudiri state mafia tumumanyi bulungi nnyo
oba tosuza ku speak resort munyonyo nabagamba mwena tumanyi obusula osula ku Kabira Country Club era oyina abasajja bakuma ne ku luggi ku hoteli kw'osula nkigamba mu wiki mu maka gosulamu ennaku 2 ennaku enye zisigadde either ebire osula ku speak resort munyonyo endala osula ku Kabira Country Club era oyina room special mwoleta bamalaya mwoleta buli government agent ne mukolera mission ize z'okutta bana Uganda ku Kabira Country Club njagala oveewo wakane tosula Kabira Country Club oba tosula ku speak resort ya munyonyo okuva na government operation surgical operation watandika obutasula gwo kubanga okimanyi nti waliwo ekiyinza okugwawo ebiseera bingi mwebuzabuzanga abafuka banaaba kati njagala mbambule mutegeere tugenze ku kanale mugume ono sigenda mwogera bingi ebisinga obungi mbimanyi njagala mbazanyire omuntu gwe babeera naye era obuvuna obuddo nga bumanyi mutegeere omuntu ono ndyoke ngende ku information endala eyandeese bwe twogera kanale mugume abasinga obungi muyinza okugamba yaani uno mumanyi bulungi nnyo njagala nsooke mbazanyire mbateere ekifaananyi kino wano then ndyoke ngende okuzanya information gye bampadde nga mugimanyi bulungi nnyo yoyo musajja munyarwanda yaleetebwa Kayanja Pastor Kayanja namuli kulutinga okumutuusa waali ebisigadde mu buwulire bulungi nnyo mutegeere ensonga nga bw'olina okutambula enfa y'oyo mukyala omwami ono yagibaddemu ne Andrew Mwenda ntandise bwenti sijja balwisaayo antandike ne information mugiwulire bulungi nnyo sagala balwisa ijja gyebalesebo kakati ndi wano waffe Rwanda mu kibuga Kigali nkubeekedde kutonya naye njagadde nkuweeku information ntono nnyo kuno omuvubuka gwe bayita Kanare tugume oyo omuvubuka munyarwanda weno waffe naye bana Uganda tubeewuunya kubanga muvubuka oyo nze okimanyi muganda wange ndudde myaka mingi nkolera Uganda era Uganda ndi musajja omurokole nasarawo bwe najja mu Uganda nasarawo ngende ku chachi ya Musumba Kayanja naye omusumba Kayanja nali mu chachi ya Miracle Center esangibwawo ku Rubaga Road naye muvubuka oyo Kanare mujjukira kujja banangira bana Uganda ebintu biri mu Uganda biyewunyisa najja mu Miracle Center mu muvubuka oyo era muyansanga nga nze mazibanga nga nina musumba gwenvuga mu kibuga Kampala era muvubuka oyo bajja njijjukira group ye baali bantu bana besijjukira besi soboro okulema kujjukira fesi zaabwe kubanga kwabo bavubuka bakulemberwa omuvubuka omu bamuyita musajja alumbwa nga kati alina dduuka mu kibuga makati omuritundanga naye mbuuza edduuka eyo yarifuna atya muvubuka oyo Kanare bwe yatuuka mu Miracle Center yasalawo kuyingira gye bayita media era yatandika kukwata kamera mweyo chachi naye yajja neyegombebwa omusumba mu nkola gye twandiyise ya Sodoma ne Gomora era batandika kubako nga balina bye bakwasaganya bonna babiri naye nga connection iyo nawe yava koyo muvubuka gwe bayita musajja alumbwa era basalawo ne batandika kugenda mu maaso n'enkolagana yaabwe n'omusumba Kayanje yali omusumba wange wa chachi eyo basinga bungi bamumanyi kubanga nawe ticha nkimanyi nti musajja oyo mumanyi era kintu ekyo kyandisappointinga nnyo okutegeera bintu ebyo bya munda ningamba musajja ayimirira n'atubuulira kigamba atalina bintu byakola ebintu ebyo byagendanga biranda ni Jessica yabitegeera bintu ne bisajjula chachi mukumaliriza muvubuka ono eyaleeta abaana bano abaali bana mu kibinja gwe bayita musajja alumbwa yatabuka bintu n'atandika okubisansa mu chachi nimubagobereza abamwera yamala ye n'alikulira chachi n'adda mu chachi emwera eri mu kibuga mu Kampala eri namusumba munene n'atandika okusaba kati yanyiiga nnyo abawuliriza kambabulira omuvubuka yanyiiga n'atandika okwogera ebintu Kayanja n'atandika okubiwulira
bwatandika okubiwulira awo kanale we yasabira ne bamutwara mu Amerika n'amarayo emyaka 2 ng'alina byagenza okusoma. Abamanyi omubaka wa Kampala gwe bayita Muhammad Nsereku essomero eyo mu yasomero okutabula obutwa. Eno information gyenkuwatica basinga bungi tebamanyi bintu ebimu era kyovora Uganda bakyabatta nnyo. Muvubuka oyo bamutwara mu Amerika yasoma mu ssomero lyerimu eryasomera mu Nsereku okutabula obutwa. Yamara yakomawo yasaba kayanja kubanga muntu bakwatagana nnyo mu nsonga zaabwe za Sodoma ne Gomora. Era yamusaba n'amutwara ku NBS. Oyo omusumba kayanja y'omu abagula migabo mu NBS basinga mu migabo minene. Era yakwata migabo egyo yagiwa kanale n'atandika okuddukanya migabo egyo era sente zigenda ku akawunti ye. Kanale kuvadda avuga emotoka Famatic Benz ya Buraka. Wabera ubamanyi information yeno era bajja kugamba tukimanyi kubanga imotoka gye yasooka okuvuga nga yamuweebwa okuva ku channel 44 y'omusumba kayanja bwe yasooka kukola. Bamutika bamutwara mu Amerika akomawo mu Uganda atandika kugenda ku NBS atandika kukola. Bwe yatuuka ku NBS madaara gaalinya era ne bamukolera embaga. Abasinga obungi mwagira bamwaka gye giwedde awo mu COVID. Bamukolera embaga gagadde. Muvubuka ono gwe bayita musajja Lumbuye yatandika kwogera bintu ebyo era yayitibwa nga abamuyita batumibwa omukulu kayanja ne bamubuuza kyayagala. Omuvubuka n'abagamba bamugulira amaka bamuwe ne sente ekintu kye bakkiriza. Ne basuuka ne bamugulira ennyumba ku Gayaza Road bayitayo Manyangu. Omuvubuka era ennyumba teyagisulamu n'agigaana. Ne baddamu ne bamuyita n'abagamba ekitundu kye mwanguliddemu ennyumba sikyagala kubanga eribeerayo jamu mungi enyumba eyo yennyini. Oyo kayanja era yakwata baburoka ne batunda nyumba ne bagenda ne bagulira omuvubuka mu Akaaye ennyumba abamanyi Ntebe Road. Waliwo estate bagiyita Akaaye. Sebo teacher muvubuka oyo ne bamuteeka eyo ne bamuwa sente ne bamugulira motoka ne bamuteerako n'abakuumi ne bamukolera na business mu kibuga Makati y'okutunda engatto. Era muvubuka kati yasirika. Ebintu byasajjuka kanale ne batuuka ne bakyankalana ne Jessica Kayanja. Era n'abeera nga takyalinyira ddala okumira ku senta. Agenze kutandika kuddayo wano we bamukoledde embaga. Era kinjagala okubawa information mwenna bannayuganda nti kanale si munnamawulire yekka. Sebo teacher Lumbuye munnamawulire wa Uganda afuna mitwalo kugeza tasobola okusukka nnyo mitwalo 5 kinene nnyo. Naye kanale tali ku sente za kampuni nga bw'olaba nti oba NBS afuna sente okuva mu State House nti ye wa iso abegera iso ate ye y'omu ku batabuza abatabo obutwa abali mu Uganda. Ino information gyenkuwa ngimanyi bulungi kubanga kanale n'ennyumba gye beebakamu n'omusumba kayanja eriku abamanyi eddwaliro lya Kirudu w'oyambukira kifuba kiyita Buziga ennyumba eyo weeri. Ekisinga kunneewuunyisera ekyantambuza niva mu kyaki eyo ne ŋŋamba nti musajja oyo yakyasinze ku promotinga bisiyaga mu Uganda nti alina n'amaka agasoba ze twandiyise home gasoba mu 6. Abamanyi mugende munoonyereze bantu basobola kunoonyereza mu kifo kya Rubaga genda Bunamwaya mayumba gye gali era ne kanale gye yasooka kusula mwezo omuza Kayanja. Era gye yavanga n'atambula n'ajja kumira ku center n'akola training ye eya kamera we yava n'atambula ne bamutwala mu Amerika. Waliwo n'omuvubuka omulala ssaawa zino akola ku TV ya Tanzania. TV nene era kifaananyi nja kukikusindikira. TV nene nnyo naye nga Munyarwanda naye akolera Tanzania. Okiwulira? N'abavubuka abalala era mwebali bifaananyi byonna mbirina. Kati kinneewuunyisa kubeera nti kanale bagamba nti munnamawulire naye ng'ate si munnamawulire. Ssaawa zino ye rigimu. Era mu kugira bino byenkugamba waliwo omukyala abeera mu kakanale amuyita Senga.
alina emirimu gye yakora era omukyalo oyo bamutwala kati yakulira ekitongole ekya NIRA mu Uganda era muwala we yoye yafumbirwa kanale naye ngera muwalo yaliyo wa kanale nga kifaananyi nti balina kye baali bayisaawo kubanga Kayanja yagala kwejjako kino kintu kiraga mwana ono nti nno amukozesa mu bintu ebyo era muntu we kati mukyalo oyo saawa zino yakulira NIRA naye ng'ate yasooka okukulira ekitongole ekya Jessica kibayita Girl Power era ng'akolanga omutesitesi oba omuntu gwe twandiyise nti atuuza abantu saawa zino era bwe yamala kukola mirimu gye gye yakola Kayanja yamusabira ekifo okuva mu State House omukyalo oyo yakulira NIRA so neyazanyo information okunzikiriza okukuwa information eno nibw'onoobeera olina birala byoyagala kumbuuza nze wendisebo nga sinnagenda wala mujjukire omukyalo oyo akulira NIRA mukyala munyarwanda yakulira NIRA kati ye maama w'omwana ono muvubuka gwe yawasa Kane Mugume gwe yawasa ye maama w'omwana oyo akulira NIRA oyo Kane Mugisha agulwa obugulu amajege ga poliisi yemuggulira n'agenda n'akola emirimu gye yoya kambazanyire video endala Sara Barisa oyo Kane Mugume bamuggulira bugulizi munnamawulire mumule bulungi nnyo ati saagala Barisa ngenze kuggulira eddala mujjukire mbagende nti maama w'omuwala Kane gwe yawasa naye yali ya Kayanja project era naye bamuwa buwi oba Kane wamala okuwasa omwana n'omukyala ne bamuwa omulimu NIRA yakulira NIRA wulira era abantu basobola kunoonyereza mugende munoonyereza omukyala akulira ekitongole kya NIRA mu Uganda oyo omukyala yali ali ku lusegere lwa Jessica Kayanja nga kwe watambula naye era nga yaddukanya nnyo kitongole ekyo ekya Girl Power bakimanyi mujja kutuyamba oba mujja kuyamba Teacher Lumbuye manyi nti osobola bulungi internet oyo omukyala kati akuumibwa naye era tavanga mu kyaki yo amira ku ssente era atuula ku kifo kya mwanjo nnyo atuula ku kifo kya mwanjo nnyo yaddira muwala we kati muwala we yafumbirwa kanale naye ng'era omuwala oyo naye era abadde ku ligimu y'abakanale yensonga lwaki olaba nti bagamba nti bawangadde ebbanga ddene naye nga bawangadde ebbanga ddene lyawa ye yagenda wa Kayanja wa kanale nga kifaananyi balina mizannyo gye bayisaawo alright omuntu ajja kubuuza lwaki ntuuseeyo eno yonna ekintuusizzeeyo kwe kwambula Kanale Mugume kwe kwambula Andrew Mwenda mission endala gye babawadde muwulirize bulungi nnyo bw'oba omanyi ng'oli mwana wa nkyukakyuka oli wa Nuupu ng'okwata kamera n'otangaaza n'owa amawulire ensi yonna njala kugamba mission ey'okubajjawo either okubagulirira musirike oba okubasaanyaawo yaweereddwa Andrew Mwenda ne Kanale Mugume era nga ne munnamawulire gwe njagala okutegeeza essaawa zino tageti yaabwe gye bajagala okusookerako ye muganda gwe bayita Andrew Kyamagero wonna wooli simanyi TV gy'okola kuba okola ku TV ki muganda wange your mission to be assassinated is activated Andrew Mwenda is aware and Kanale Mugisha they are spotting you the same way they spotted Madam Same so mission gye babawadde yakugjawo buli muntu yenna munnamawulire atakwatagana bintu bigenda maaso mu ggwanga either okuyimiriza project ya Muhoozi oba butawagira bintu bigenda maaso mu Uganda so njagadde exposing abantu to the extent kyannumye nnyo okujjawo mwana muwala n'omuzungu nga ye muntu yekka eyagaana okuwa state information ye muntu yekka abadde agoberera ebikolwa nga yagaana okulya ensimbi gy'obeera nti muddugavu ye muntu abadde ayagala ensi Uganda ne bannayuganda baamusse ne balyoka batulekerawo zino enkwezenge ezikera ku macokkolo ebintu byezikola kati njagala genda ku information ekyo ekintuusizaayo eyo naye remember nabagambye buli muntu yenna eyita pasita ogenda kuyingira mu lutalo olulwanyisa Kyagulanyi olulwanyisa Nuupu n'okuvuga Muhoozi project weerinde era tegeera nti eyeesiridde Bugembe gw'obadde coordinator w'abapasita nkiddamu kino nkirumako n'okukiruma Wilson Bugembe nakugambye leka kwebuuzaabuuza ng'afukaana bawalinye gye gava singa nawulira ekintu kyonna ekiri mu kyakiyo ng'opromotinga Muhoozi project oli waddembo kikola but don't mess up with the people's lives
nina sitore yompanvu nze nakugambye mwagala nnyo ove ku internet nakugambye leeta proof ng'oli mulwadde wa siriimu wafumbirira ekiboozibozi eky'abaganda bo nti baafa muganda waaku yafa siriimu ate jjajjawo kabanda yali amulabirira bugembe tobanko mulwadde wa siriimu olina bintu byo birala by'obuzaabuza bannayuga njagalo ensi yonna njagala emanye bugembe toli mulwadde wa siriimu wafumba emboozi yo nga bw'olina kafusole face bw'otunanga mumanye omugunju ogwewombeese nenga muli gwa nkoko ye bugembe kati kankwabye gwe nawe nkulabula wempulyako ekigambo kyonna bwadde bwekiti nina footage wo mu loogi z'ogenda mu kampala ez'ebbeeyi loogi ozingira ssaawa 5 ez'ekiro ova mu ssaawa emu ey'okumakya nina footage wo mu loogi ezimu ez'ebbeeyi etagenda bano bankoko eniera mutunzi ng'oyingiza abawala aba buli kika but mostly abaana bakola ku kyakijo n'abaana bakola ku kyakyo bajja kukyujulira abaana abawala balwanira mu office okulaba ni agenda okulaba bugembe but in public weeraganga gwe atalina kyalina oba talina kyokola nkiddamu tuli mulwadde wa siriimu it was a well staged mission to get sympathy from the public nkiddamu bw'oyagala nva ku internet nga sikutte wadde ki leeta results zo zikube ku meza tonwadde wa siriimu mu famire ya mwaga denesi yekka yafa siriimu abasigadde bonna baganda bo gye baliwadde tuboogerako tekuli mulala yafa siriimu oli mulamu jjajjawo kabanda yabakwata abaana abagwe ne denesi n'abatwala bakebeza nga tolina siriimu era mu kuwujja ebiwojjolo ng'olinyenyo nkisobola kukwatira nsawo ebungereza aleka owujjiza ebiwojjolo ebi mu famire z'abantu ez'enjawulo ebungereza ne mu Ghana awujjayo ekiwojjolo information njigathalinze bulungi vaayo bw'oyogera ekigambo hozi project ovume nupo oyogere ku Kyagulanyi nga bakwadde mission n'abapasita bangenda kwabya ayo abapasita balanzijja ekyo nkigambye bemba muga nti njogera ebintu ng'omuti njagala kugamba bwe oyagala nve ku internet kuno mukwate bugembe mutwale mujjeko musaba mulamu nve ku internet bwamufumu nve ku internet mulamu bwe teke talina kawo ka siriimu yasite n'ekyokuga nti wakulya ku street nakyo kifu tekibangayo tokulyako ku street togibeerangako muganda we yekka alla muwummuza ebirembe denesi yali omulwadde wa siriimu era kijjajjawo kabanda yabatwala mu ddwaliro abantu aka nababakebeza ggwe ng'oli nomo tolina adde siriimu n'ofumba olugero nti walwala siriimu wakulya ku street ng'olina kyoyagala okuzannya omuzannyo gw'oyagala ne kasole fesco guddamu yasome ekigambo kimu footage mulina nabaga buli ayagala footage nda gavumenti ya gavumenti kaveeko ako ngenda mubaleetera ne wooteri njagikulaga gwe kimanyi wooteri zogenda mu ssaawa 5 ez'ekiro n'abaana abandi nobakalaka n'obawujja ebiwojjolo footage mulina yenna oyo andu mwenda mwazungira muno simanya ddala tumanyi buli omwengeri gy'atambulamu gy'olira gy'obeera tukyabasizza akasiiso nga nfundikira akanyumiro kono jala bagamba kino tetukikola tulina bwe twagala okuswaza abantu mu Uganda kabeere munnabyabufuzi kabeeraani no tukikola nti mwenyigira mu buvuyo nga bannayuganda banyigirizibwa mwenyigira mu mivuyo egy'okutta abantu nga bannayuganda banyigiriza musirika naddala abasumba bannabyanfuna bannabyabufuzi tetwandiyagadde baswaza kubanga it's none of a business but when you act like an ingredient in the ongoing torture and kidnap of Ugandans tuyingirawo not because tubalina kempalana no it's because you are part and parcel of this rotten regime which kills people and kidnaps people. That's why we act in the same way but not that we like to do it ate tugenda betondera singa mutuba kibaddemu ate betukirimukwate tuna kyetubeetaaza naye the moment kasitwegira amazina g'enkima tujja kukwala bugembe nkubuulidde va ku byobufuzi sigala mu kyakiyo kalakata ebiwojjolo mu kyakiyo limba abantu bonto olina siriimu naye nga siriimu tomulina nja kukuggirawo gwegezo oyasame ekigambo kimu muhoozi project obulira bano mu kyaki olumbe kyabwe olumbe north ngenda kukwabya ngenze ku mulala njala mutangira wano deputy speaker Nita Mongi tukoyo tumanyira
Anita Amongi, Mama Chizigo, Mama Lususu, nkulamusizza munnange gye baliko gy'otuusakenga lukansubire nti oli bulungi. Bantu bangi family yo nabakola mu kitiibwa nti oli muntu naye munnange naawe oli nkugambe ki? Oli dadibenga lyenge embwa etunda omuzigo. Mwenna muzze mwebuuza omukyalo n'avuddewa. Omukyalo n'akozesa nnyo ebitundu bye by'ekyamu okufuna kyayagala. Ogabadde agukozesa ng'omupiira okugusetinga basajja okufuna kyabayagala. Era nga basajja bangi bakiguddemu. Mumanyi lwaki Uganda Cranes nga ttimu badde tekola bulungi? Njala mutangira wano Magogo. Mumanyi lwaki Uganda Cranes badde tekola bulungi era nga lwaki abavubuka badde basama omupiira mu Uganda Cranes team baavaamu? Nakuga kasitolumba Nuupu n'ogitadanganjula ffe tugenda kukutaganjula kati Anita Amongi tukutandiseeko. Munnange omukyalo ono y'omu ku bataganjudde ttiimu y'eggwanga okubula egittamu abantu. Ng'omulimu ono omukyala gwakola omukulu kwe kwegadanga n'abasambi b'omupiira mu ttiimu y'eggwanga. Kyovula nti abamu okunyiiga baavaamu ne bakivaamu. Naye ng'ate omukyala ono y'omu akimanyi bulungi nnyo nti era awujja inginiya Magogo ekiwojjolo. Ate bw'amala najja mu kampu gya Cranes n'awujjirabo abavubuka ebiwojjolo. Mu kampu gy'abalaze. Njagala Anita Amongi oveeyo ewakane nti sigo atabangula kampu ya Uganda Cranes n'abavubuka basinga obwenyi ne baresigninga. Nga mwamulina former team captain Onyango n'agivaamu. Kati current captain Emmanuel Okwi tomuwujja kiwojjolo. Current president Emmanuel Okwi tomuwujja kiwojjolo. Ne wokiwumujjiza nkikubuulirewo. Era checha abatabula n'enginiya Magogo. Recent n'abaana badduka mu kampu abasinga obungi. It was you. Kubanga you had affair with some players. Lastly, you had affair with Emmanuel Okwi, the current captain of the national team. At the same time, you have affairs with Inginiya Magogo, the FIFA president. Era kyabatabukako mwali mugenda kwekuba emundu mu parking. Nga Magogo amaze okutegeera nti ogenze mu kampu omaze okujja Emmanuel Okwi ekiwojjolo ate nga naye akulinze omukazi omukulu. Kubanga okozesa bitundu byo byakyama okukyankala buli kyoyagala okufuna kyoyagala. Lwaki totuzaako ntwingirire omukazi gwe? Mbali ndowooza nti bw'oweekya ebizigo n'ova mu bbulaaka n'ofuukamu akatakketaku wafunamu ku bwongo. Naye ekizibu ky'olina amagezi ndowooza simanyi kumanya. Anita Amongi lwaki tutulako wansi? Kati nkubulire koddamu okulumba Kyagulanyi, koddamu okulumba Nuupu, naawe footage mulina. Footage mulina. Gw'omulimu gwo eno oba Magogo ekiwojjolo lutabayisira naye omujja ekiwojjolo. Abaana ba Cranes abasinga obungi bonna badduse mu camp because of you. The same time the president wa FIFA naye omujja ekiwojjolo yakutambulirako. Ku mulimu gw'okutunda kozesa ky'olina kufuna ky'olina. Kati Anita Amongi weewummuzeeko ng'obudde butuuze entwingiryo wansi. Mbagambye tetwagala kulumba bantu bano kubanga abantu mumulaba ng'ebitiibwa naye when you approach them physically they are nothing. Let me state this in English. People they might ask why this gentleman is talking like this to our leaders. These are not leaders, they are misleaders. Because what they preach is not what they practice. In public, they appear in different way, but in the other side of the coin, they are animals, and they are not easy to control. So that's why I'm telling you, we are not attacking these people because we want to attack them. No, it's because they misbehave and they participate in the torture and mismanagement of our country. That's why we answer them in such a way, not because we like it. No. Ekyo tetubagamba mukitegeere bulungi nnyo. Tetuliwo kulumba muntu kasitoba nga wetadde mazina g'enkima tugenda kulumba tugenda kutegeeza. Kati Anita Amongi wumuze entwingiriyo va ku baana b'eggwanga genda ofumbirwe Museveni akolera embaga wa yakuwasa oba Magogo yakuwasa ne national team wagisaanyaawo parliament ogisaanyizaawo weefudde wasaanya omukazi tuuze entwingiriyo
ngenze ku information endala. Eno njagala bwe nali ndi mukomera omugenzi Dr. Yona Rwanga w'Aborthodox katuna yamujjulula. Kitalonyo ddala. Ne bwe navaayo omuntu omu n'ankubira esipina nga Lumbuye watugamba Dr. Yona Rwanga bagenda mutta. Naye enfa yali eti ani yamutta. Tuula wansi kwate binyeebwa buyo ne girasi nkuwe bwino omutegeere ani yamutta bani ababirimu era njagala mutagingire Sabasumba wa kanisa ya Orthodox ompia naye munnange batandise okutambirako njala kuwa information yo ngobudde bukyali ngendeze bwente bwenzigaba ebintu ne bituukako buli omu n'agamba nti musajja ate ebintu yabyogera naye nga ate so Sabasumba ompya mukulu muzeeyi information yo yino namwe abagala okumanya musajja ani yamutta bamutta batya bibino tugenze maaso omusumba omugenzi Archbishop Yona Rwanga omusajja yali teyeerya ntama emirundi egisinga yatuukirwanga ba state mafias okumukyusa akendeze ku bigambo bye n'alema. Salimu Sale yamusindikiranga abantu bangi nnyo bamukyuse bamugamba asirike bamwekyayagala. Yona n'aganza si ya sente nfu nja sigala nga njogera amazima okutuusa Allah bw'alinzijula oba okutuusa Katonda yatonda bwe yanzijula. Munnange kumbe mu church ne Orthodox mulimu emisege. Mulaba omusajja oyo gwe mulaba ntayogera Orthodox ekikubo ogwo nagwo musoto ogw'ensenke. Manya omusoto gw'ensenke bukutunula Orthodox ekikubo amanyi buli ekiri mu Orthodox church ate ndi ndowooza ayinza okuba ali pattern parcel abantu abatagawanya church eyo bwe mulaba yombeka nga salambu eri ensenke. Orthodox ekikubo omusajja wa NRM mission zonna eziri muno azimanyi. Wetwogerera saa zino muzeeyi bamutandiseeko dda omusumba Archbishop omupya owa Orthodox Church. Naye kasooke mbaddizeeyo bapika katono. Munnange nali ndi mukomereyo mu nkomyo nga naleka mpadde sekitalaati omugenzi Dr. Yona Rwanga yeetereze ng'amaze omusindikira emisege egiri mu church wepo ne ba state agent. Wetwogerera information gye nakafuna oba gye nafunye okuva mu reliable sources zange nga zimaze ginoonyerezaako zigyesize. Munnange abantu bano wammanga be baali mu kufa kw'omugenzi Dr. Yona Rwanga mbawulire bulungi nnyo. Muno mwe muli father gwe bayita Mutaasa Paulo. Yenna amanyi Mutaasa Paulo nga musajja mukulu musajja father asomesa mu ddiini y'obukazi Orthodox y'omu ku bantu abali mu lukwe. Mwalimu father Mbalire Emmanuel ono nno ebiseera bisinga abeera mu Uganda n'abeerako ne Buyonaani gye tuyita Grace. Mbalire ono si wa ttabbu alina kyanoonya. Mulimu omukyala gwe bayita Nalwama, mulimu omukyala gwe bayita Gladys, mulimu era omwami gwe bayita Kazibwe Grace, mulimu ne father Kibuuka Bosa. Abo mukaaga baamanya ku lukwe lw'omugenzi Dr. Yona Rwanga era baalimu bulungi nnyo nga bwe ngenda oddukuviira ku ntono. Era y'ensonga lwaki lipooti yalwawo nnyo okufuluma nga bulijjo. Munnange omugenzi Dr. Yona Rwanga bwe yafa alipoota ye era Museveni yasindika bamafia okuva mu Uganda bagende Greece basobole okukwata n'okubuzaabuza obujulizi bwonna obwava mu lipoota ey'omugenzi Dr. Yona Rwanga era n'okulemezayo omulambo guno gubeere ebbanga ddene nnyo kubanga church ya Orthodox yali eyagala kumanya kye kyamutta nga n'abasajja abaloma bakinamu omukono naye okuba nti omusajja ono alina bamafia buli stage era balemesa okuba nti omusajja ono akomezewo mu budde era ne lipooti bagisomanga naye nga lipooti gye tulabyeko n'agange eyava mu Orthodox bennyini mu church ya Orthodox Greece. Ripooti yo yawandiikibwa n'egamba nti omugenzi yafa kazyaka kupika ekivunulwa nti omugenzi yafa mutima oba kyetuyita cardiac arrest naye nga kyava ku butwa. Kazyaka kupika ekigambo kya Lugriisi ekitegeeza nti omutima gwasirika naye nga kyava ku butwa. Report yo tebagenda gibasomera wantu wonna mu Uganda kubanga Museveni ng'akozesa omwami oli gwe mbagambi gwe bayita Mbalire Emmanuel abeera mu Greece n'abeera ne Uganda y'omu ku baali batambula n'okufuba okulaba nti report entefuluma n'omulambo guno gubeere Greece okumala wiiki 3
nga tegufulumye kudda mu ggwanga Uganda basobole okumala okuzibikiriza ebituli wonna okulaba nga report eno eraga nti kazyaka kupika report eno tegenda kufuluma kutegeeza bannayuganda kiki ekyatta omugenzi Dr. Yona Lwanga yali akulira abaorthodox. Nzizeeyoko mbazze emabega katono nnyo tugenze mu maaso. Wetwogerera essaawa zino amanya gembasomedde awo be bamu batandise dda olukoloddoli lw'enkonge n'effutwa n'entiisatiisa ey'okutiisa muzeeyi ono bamutaddemu dda entiisa n'omugamba nti olina okugendera ku bikolwa ebyaffe bye tukugamba n'okuba nti okulaga ne gavumenti. Naye omwami ono yabalaze nti tabaliiko ne bamutandika omuteekako olukongolo. Wetwogerera amanya gembasomedde wiiki eno yennyini baatindizze ne bagenda eggulu okusanga omumpembe Jeno Salim Sale Akanda nakwo bamubuulire ebizibu bye basanze mu mwami ono mupya era bagenda bivuunuka bitya. Era abasajja bano nga bakulembeddwa Mutasa Paulo n'embalire Emmanuel Sazi nali mu Uganda naye ng'alina kubeera buguliisi olw'ensonga ekyamuleeta kulaba ani gwe bagenda okussaawo Orthodox Archbishop omupya agenda okukulira ekkanisa ey'Aborthodox. Tekyaleeta ono mbalire Emmanuel Father okuba nti alaba bolo okuba nti omanyi buli muntu wangu wakugulira ne muzeeyi akyagaanye bano basanzeewo okugenda ewa Salim Sale bamubuulire nti muzeeyi alabika naye afuuse kagubiiro ng'ejjindu ly'enkoko era agaanye. Bano bagenze bye bateesezza ne Salim Sale tujja bibategeeza gye bujjako katono naye nga mu byonna ebiriwo byakuba nti abantu bano nga bwe mbogedde akabinja ako kali mu kutunda ettaka lya Orthodox so nga ate omugenzi Dr. Yona Lwanga yali aganye okutunda amata gaago. Lwe baatundanga ettaka n'aboogerako nga bamufuukira bamulimira empindi ku mabega. Kinondo kyatwala obudde ebbanga ddene nnyo ng'ayomba nabo okutuuka bamulyamu olukwe ne basalawo bakole ki bamugyewo. Bwe tugendera maaso essaawa zino abaami bano bagufudde muze ogw'okusojja n'okutambulira ku Archbishop ono mpya okulaba nti ebintu bino byonna babituukiriza bulungi nnyo. Jjukira mbagambye nti okufa kwa Dr. Yona Lwanga omukulu ono mbalire Emmanuel yatuuka ekiseera n'abanga n'ebintu by'omugenzi byonna yabiwamba. Omwali essimu buli wendi nkufuna eyabuyonjo gye smartphone, omwali ATM cards wepo n'ensimbi zonna okuba nazo yazikwata era abantu abasinga obungi abaali bamanyi essimu y'omugenzi omwami ono yabaddangamu ku message nga balowooza omufu ate asobola ati okutuddamu message ng'ate tumanyi nti omufu yafudde. Kumbe omwami ono family y'omugenzi jjukira omugenzi ono yagenda okufa kigambibwa nti kusinziira ku drone yange yafa ayina emitwalo gya euro emitwalo 3 naye najjo tegyalabikako nga kigambibwa omwami ono mbalire Emmanuel Father y'omu ku beezibika ensimbi zino n'akabondo kaabwe ne bazibuzaawo n'essimu wepo ne ATM card zonna. Jjukira nti Archbishop w'Aborthodox ensimbi ezize ez'omwezi teziva wano Uganda newankubadde musolooza ebiki ebiweebwayo ensimbi ezize ziva Buyonaani mu gye muyita Guriisi kubanga wali ekitebe ekikulu eky'eddiini eyo. So nno omwami ono Emmanuel Mbalire akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okukyankalanya ekkanisa eno wepo n'abakulembeze abagimu essaawa zino tebatunze ettaka lino bafuuwa mmindi. Era kinajjukirwa nti ebintu bino babikola nga bikola ku lwa gavumenti olw'okuba nti gavumenti eyagala okukyankalanya ekkanisa n'okuteeka mbambega nga bwe kirina okubeera bono n'ekkanisa nga bwe nabagamba nti Museveni mwana wa sitaani alina n'abazzukulu Muhoozi Kanyarugaba n'abawala abalala Natasha Dana wepo abakola emirimu gy'okusaanyaawo ekitonde kye bayita omuntu. Tugenze mu maaso. Wetwogerera essaawa zino Archbishop omupya muzeeyi ali mu buzibu era nga gwe yasikira mu bigere yalira mu bigere bw'alimu ng'oluteekateeka eno yagenze okubeerako eggulu yandibanga nyo tegenda mufuukira nzibu olw'ensonga nti asanze okusomozebwa kw'amaanyi nti naye yabafuukidde kagumba bwe yaganye okunyigibwa mu ttooke. So abantu bano wammanga ne bagenda okusinkana omukulu oyo bawulira ki ekigenda okuddako. Mukulu ono gwe bayita Mutasa Paulo mbalire Emmanuel ng'ono abeera emirundi ebiri abeera Buyonaani gye tuyita Greece wepo ne Kampala naye kati essaawa zino wetwogera ali Kampala olw'ensonga ne bali balina okusinkana Jerusalem Sale mwe muli omukyala gwe bayita Nalubwama omuli Gladys omuli Kazibe Grace ne Father Kibuuka Bosa. Bano bonna nno bakolera state ya Museveni era nga ba agent bulungi nnyo mu kwagala okusaanyaawo ekereziya oba church eno ey'Aborthodox oba ekereziya y'Abakatoliki Orthodox church eno bagifuule nga bo baagala okuba nti buli kimu bakyeddiza nga bwe bakirina okuba nga bakyagala nga tebaagala muntu yenna abakuba ku nsolo botto. Bannange nno atali okutambulire akusibira y'amenvu essaawa ziri 3:30 sigenda kusukkako wano akatambi kwalalo kakomye wano tusinkane mu Bulange Mmengo ku ssaawa 2 ng'eza bulijjo. Mukama nga ye mubeezi waffe mbaagala nnyo bannayuganda bo bali kulaba information eno bo bali gitambuza
era mukama bankumira takumira mpeera tusinkane ku Sande essaawa 2 ez'akawungeezi nga nange bwe mbasabira mukama okubakingiriza naye nga mumusabira okunkingiriza nsobole okuba nti nvunuka embeera eno gye ndi mu kuba sandyagadde kubeera bwe nti naye okuba nabagamba nti nze kye mutasobola kufuna Kampala nja kibawa nkiddamu nabagamba kye mutasobola kufuna Uganda nda kibawa mujjukire ku Sande ngenda kujja na information nyingi nnyo naye buli muntu yenna ali mu kugobebwa ku ttaka essaawa zino weebuuze lwaki bukyanga ntandika okwogera ku nsonga z'ettaka omumpebe yavudde n'akindambuka ng'agamba simanyi ensonga z'ettaka tuzoogerako lwaki essaawa zino mwebereremu mukama bankumira takumira mpeera tusinkane ku Sande ku saa 2 zennyini ez'akawungeezi mukama bankumira takumira mpeera nkiddamu bannayuganda bonna bali mu Uganda Facebook bagijjako temusobola kufuna information naye musobola okugenda ku YouTube channel yange eri mannya ga Lumbuye Fred subscribing ojja kuba ofuna information nga bw'olina ogifuna kuba nakuno ku Facebook olumu internet bagikwatamu mwe ku side eyammwe ne mubanga temusobola kundaba naye ng'ate nze wano mbalaba ate information ku YouTube ebeera loud and clear nga tekwatiddwamu olumu ga volume eri wansi kubanga abasekdekesi baba bagikuttemu naye ku YouTube ebeera nambulukufu bulungi nga teyinaamu wadde akeesika wadde akeekwatamu ndowooza mutegedde bulungi mukama bankumira takumira mpeera tusinkane ku Sande ku saa 2 ez'akawungeezi omukama takumira mpeera abakuume for God and my country.